Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo atuyama kubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Eno channel yankyukakyuka era nga watannaba kubanga ogisubscribingako akwata ku kigambo subscribe awo omala okubanga osubscribinga wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza akwata mu ka notification bell oba kwata ku kide ekyo okuteekemu all. Bw'onateekamu all ojja kubanga ofuna ka message oba ka notification buli tunaotaddeyo amawulire gonna wano ku Babi Television Uganda. Ensonga ze tuleese olunaku olwaleero aza muganda waffe King Saha era nga King Saha yajoininga struggle eno mu butali bugenderevu era okusinziirako ebyo bengenda okubanga nkuwa ennyimba nnyingi nnyo zatandise okubanga afulumya nga zirwanirira muntu wa wansi era nga zirabisa bannakyemalira ne gavumenti ye. Ngenda kubanga nkuwa ebigambo bingi nnyo byogenda okubanga owulira osobole okubanga okakasa bino abyenkutegeezezza olunaku olwaleero. Ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti mu bayimbi bonna ekyamazima abali mu ggwanga lyattu erya Uganda gwe omu ku bayimbi abeesoboddeyo olunaku olwaleero okubanga oyimba ku ebyo ebiruma abantu oba ebiruma omuntu wa wansi. King Saha mujjukira akayimba ke akapya ekyamazimako bw'otuula n'okawuliriza kajudde ebinnonogo era President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti mwana mulenzi King Saha weebale nnyo kubanga wennyigidde mu nkyukakyuka osinze bangi abatuddeeyo ne beefuula bakyesirikidde ate nga bannayuganda ensonga zibaluma naye nga tebasobola kuvaayo bazoogereko era tebabalumirirwa muyadde n'akatono. Naye King Saha okuvaayo nakuba ennyimba ezebbiri eza struggle oba oliawo kabonero akalaga nti ekyamazima alumirirwa nnyo omuntu wa wansi. Kasooke tufune obubaka buno abogenda okubanga owulira n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo naye nga sinaba kubanga nkuwa ng'otannaba kubanga osubscribinga nsabye okikole kwata ku kigambo subscribinge omalize okwate ne ku kadaako ofune notification lutotaddeyo eggulire lyonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kasooke nkuwe obutambi buno obulize bulungi nnyo n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo atuyongereyo n'ensonga zino. King Saha yajoininze a struggle era nga tetumanyi ki kiddako oba kyabaza naye nga ye n'essaawa zino akyakiika ku kitebe ky'ekibiina kya NUP. King Saha akiika ku kitebe kya NUP. Gwa wakana bino ngenda kubanga nkola video namba eya King Saha ng'akiise kubanga agenzeeko wali mu meeting ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katulabe bino n'oluvannyuma nkomewo toyongereyo. The way I no longer trust artists nenze nsaba busabi manisulu tonvangamu banenja atukirize. King Saha is a true definition of omuyimbi ayimbira omutima. Omanyi waliwo enjawulo nene nnyo nga gye nkomeza wakati w'omuyimbi ayimbira omutima n'ayimbira amatu kuba bayimbi be Uganda abasinga bayimbira matu owuliriza naye ekintu ekyayimba tekikutuula ku mutima. Ne King Saha is one of a kind. Bulaza anakana kayimba message nekutuula ku mutima ekimala is the anthem. Bw'oba tonnaluwuliriza you need to check it out. Kwatawo mu sound wansi ojja tegeera kyengeza. Bw'owuliriza ennyimba King Saha zasembeyo okudropping ebbiri kati ndowooza osobola kifigalinga out n'okitegeera lwaki abasajja bano basalawo ne bateeminga abayimbi not because bakwata abayimbi bano babayite babawe ssente nti baagala abayimbi baleetera abantu okubagala no bakimanya abantu babakyawa kaabaani teri asobola kuconvincinga abantu kubaagala bati kye baagala okubajjamu ability yaabwe eri gye bayina influence gye basobola okukola wakati abayimbi bonna we bakeera enkya nga bafulumya revolutionary songs nga bw'olaba King Saha eyo influence gye baba bakoze mu society eba nnene awareness gye baba creatinga mu bantu kye baba basindika mu mitima gy'abantu bakimanyi they cannot handle it kati bo bakinogerawo eddagala nga bukyali ne basalawo bateeminga kati babateeke buteesa awo babadismantling babajjemu ability yaabwe eri wali obaddekaawo ng'olaba omuntu ayina ability gy'ayina ayina ekyenjawulo naye nga tasobola kiraba oba wali obaddekaawo omuntu n'akugamba nti naye oyina ability bweti
oba okimanyi naye nga gwe tokyerabamu gwe ng'omuntu. So kati be bayimbi bewaffe e Uganda nti balina ekyenjawulo kye balina ability, they can influence the society, but most of them they don't see that. Tebamanyi value yabo, baliko kimu sente. Naye nobabuuza zino sente ze babayita obbawa, mubadde mabegeyo mukuba ebivulu byammwe nga mufuna sente. Bw'obanga bwavu bwe bukugenda okuweesa sente, bwe ziba zirize wali oyiriba noonoonya ne zikulema okumanejinga, zino zosabiriza obusabiriza zona asobola okumanejinga. So basalawo bayiwa vivi bali awo badismantoninga abantu baabwe babebeezaawo, bakimanyi tebasobola kuyita bantu era tebasobola babanja nti nga temutuleetera bawagiza, just bagala kuba bakuumira awo, ability yaabwe bagittira awo so that they don't influence the society. Bwekiri kati abayimbi baffe tubalaba badisabled baffe bali awo with disabilities. Simbubi amount ka disclaimer kali nti ebigambo by'owulidde tetubivunaanyizibwako nga omukutu gwa Baby Television Uganda, wabula bya muntu Ssekinoomu alabikiddwako mu katambi ako koolabye emabegako kaawo. King Saha yoyo era nga yakafulumya ennyimba eziwererako ddala kati 2 eza struggle, era nga ne ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekisangibwa wali e Makerere Kavule. King Saha y'omu ku bayimbi abavaayo ne beesoloolayo okubanga bajja okukiika eri meeting oba press conference eziba zitegekeddwa ku kibiina kya National Unity Platform. Big Eye naye y'omu ku bayimbi era kati abatamiisinga nsonga zonna ezigenda mu maaso ku kitebe ky'ekibiina kya NUP, era nga kansoke nkuwe ezimu ku samples ez'ennyimba King Saha z'abeera ayimba eza struggle ezikwata ku muntu wa wansi, ekimufuulidde ddala omuntu wa struggle awedde emirimu. Kansoke nkuwe akatambi kano akamwana mulenzi King Saha, n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo atweyongereyo. Ate bulungi mba mmange ebintu byange n'ogalubi bange mupinja kugwa mu malaka ga bwereere, tujja kweswaliza ku mukolo oba abalonzi bo baganye okukwata amataayi, nja kusanga nkugambe Kasolo, nkusange nkugambe Kivumbi, twandisibira Butambala, nja kubanja ebintu byabe Butambala wewe. Ati kati tufuna chance balabako babeere no site katubangiza abeere Butambala ate agenda yoddi baba agenda yo ngateeka wakakono kacerecere nga balimbikiriza ku bumeremere namwe babawe bumere no bakalulu so kati babasange no katubabanje nti gundi yamba abantu babejindi. Bibadde bigambo bya King Saha era bwatyo bwategeezezza ensi era bingi nnyo bengenda okubanga nkutuusaako byatandise okubanga ayogera ebiragira ddala nti mu butongole yayingira struggle newankubadde nga Bebe Cool ye akyalemeddeko nti King Saha oluvannyuma lw'okubanga yenyigira mu luyimba lwa Tubonga Naawe olwa NRM ategeeza nti yo okusinziira ku ye Bebe Cool nga walabamu ebintu, King Saha akyali mwana wa National Resistance Movement. Kale ebisingako ku ebyo agenda kubanga nzija nabyo mu video zaffe zinaba ziddako mu maaso kaawo katono nnyo, wabula gotanaba kubanga osubscribinga kikole, kwata ku kigambo subscribe osubscribinga ku mukutu ogwa Baby Television Uganda, omalirize okwate ne ku notification bell oba ku kide ekyo osobola okubanga oteekamu all ofune obubaka oba ka message buli otuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Sigenda kubanga nsukkawo awo olunaku olwaleero, atakuumira mpeera abankuumire, amusibe bulungi, mwera.